bannange muli mutya musibye mutya eno Roperfree brand products tukuleetedde akaloosa akasobola okugobako ensiri ne zitakuluma okukuleetera omusujja gw'ensiri. Tukwaniriza nate jangu otuwagireko omuntu yenna gy'ali. Abasinga obungi bagamba nti tusula mu butimba bw'ensiri, naye obutimba bw'ensiri ogenda okayingiramu ng'ensiri zaakulumye dda. N'olwekyo noonya akaloosa kano akakoleddwa okuva mu bimera byaffe ebya wano, okuva mu kalitunsi, okuva mu kisubi ne olive oil. Weesiige olusulo lube lulungi ate kakutangira okulumwa ensiri. Bw'akola mu butale ekiro, omwana agenda ku ssomero, mwenna n'abantu bonna aba bulijjo boogenda kukyakalamuko weesiiga akantu kano. Kaloosa kalungi nnyo, kyokola ekintu kitono, okwata bukwasi bwoti n'oteekako ka drop kamu ne weesiiga omubiri gwonna kuva ku feesi kuno ku mikono ne weesiiga, ensiri tekutuukako. Ate kayamba, kakoleddwa mu bimera byaffe bino ebya wano. Tukayina mu kacupa akanene aka miruzi 10, miruzi 60 obwa plastic, tulina buno obwa amber bottles, tulinamu miruzi 3, miruzi 15. Kosobola konna sobola n'okateeka mu nsawo. Oyinza okuba otudde mu takisi omwo ensiri ne zikuluma ng'odda awaka oli mu jjaamu. Fuba okulaba nti okozesa akaloosa kano kakuyambe okutangira okuluma omusujja gw'ensiri. Abakyala ab'embuto, abaana abadda ku ssomero, omusujja gw'ensiri guno gutuzza emabega. Mumanyi bwe basasula essente ez'omusujja gw'ensiri. N'olwekyo okwewala okufa gukutuusa n'okutta, okwewala okufa ate nga tugamba nti obulamu bwe bugagga. N'olwekyo tukozese akaloosa kano ka Mosquito Repellent aka Roperfree akalwanyisa okufuna omusujja gw'ensiri. Bw'okeesiiga ensiri tezikuluma, n'olwekyo tofuna musujja. Mwebale.